So I've gone through everything. They've said everything about me. They've done everything to me. I've hustled. Me, you see me, I was a brownie guy. Lenda ko Chris na wotya. Like wali mweru. Kati, I will give you some of my hobbies from school. Tubalabira ku matuga. I was a brownie guy. See, kumina betu hustling nenzirugala. Brown. Kisobokera ddala ka. Enkubi. Omwana janvuma nga akiriyo ngenda nvuma. Olunaku lumu yajja olunaku lumu nankubira essimu. Saawa emu. Nembuuza Chris, hi, oli wa ndi waka. Nemugamba bakyonkula, I'm with my girlfriend. Mama, wala kyekolera. Dakiika 5 era tuuse ku mulyango. Jalukubya nwanzigula wange ali ndimba nga limuzeka. Kati antuka mu nyumba nga limuzeka yawulira obusungu. Yankuba essimu. Nagironda nagizamu naginkuba mu mutwe. Nempula obusungu nensituka. Nemukwata mu mulago bwenti. Yali ama short tempered guy. Nempula we nanga nzijudde nangamba nkubaako nkulageeko. I got down nemuleka. Nenfuluma ennyumba nengenda. Ensirika. Enkya nadda. Nembuuza, why do you come to my place? Nangamba, this is not our room. This is our toilet. Nemugamba, what do you mean? Yali bitter. Nanga, this is our toilet. Kati, this is a single room. Kati in a single room, and you call it a room. This is a toilet. Bakazi bwe tuba n'embuto, tusobola oyagala kudda ku toilet owulire kiwunya. So kati bwe mbeerere wange nempula nga njagala kuba awantu awawunya waisovi, I just come and sit here. Omuwala oyo yali bitter bannange. Nanga naye, I know it's in my room. It's a toilet to you. But stop mistreating me. It's too much. You can't come from up there. Nga kikulese baba kunvuma. Novuma chimu, novuma. Yavuma olako mu yamba jasa munyaza ngamba kenda wiba kende mama wo. Mama wabata kumala oze kutaata wo. Nanga naye, wakiche kyakuleete wange. Mbulira obusongo ngamba okay. Adijo Omukazi yanchunya. Mimi sasa kwogera bya byesigaliza ndi musajja. Yanchunya ne mpanga love yantuka wano. Interview. Abasajja abasinga they are going through hell. Yeah. Ate kisinga kunyiza kintu. I didn't believe until I met you. No, kisinga kunyiza kintu kimwe okunzalamu nga saagala. Ate no mistreatinga. Come on. A statement imbi. No. Abasajja abasinga babazaddemu. Gobeera bibi omuntu n'omugamba si ready yena asirika because kati nze mba simanyi ndizo kuba are you safe n'ogamba mu safe days gunyensikangale oyita n'ogamba mu kosa protection abakazi tebakyayogera mazima no by then ali simanyi because I was young. Yeah. Like, so you mean she took advantage of me. Kati kyembuuza yali akusingako emyaka. Yes. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi mwebale kutuya mwebale subscribinga. Ndino omwami bamuyita Nuwagaba Chris. Nze ngenda ne mbaleetera abantu wano ku media. Most of the people babadde babuusa amaaso. I always find them nga balina information abantu gye beetaaga okubulira. Okitegeera? Just like I found you Chris. Oli otya? Tebulungi oli otya? Ndi fine. Tebale kulabika bulungi. Munnange essimu byangu byakugezaako are not giving buli kintu ekirungi bakiremera kyakulemezaamu. Buli kintu ekirungi olina lemezaamu bulemeza. Okulabika bannange abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi. I always bring you nice people kati nga Chris ono Nuwagaba. Ayina information nungi nnyo. Abantu abalungi bonna nze mbalaba. I'm good at sporting. Ogenda laba blogger ebakunoonya Chris. Oli otya? Nebulungi oli otya? Nsense okulaba. Sense okusanga. Love the smile. Hey, thanks banna. You smile well. Thank you. Yes, oyo gokola ki? Gwensula naye. Taliyo. Taliyo. Omuwala omulungi. Okuba omulungi tekitegeeza kubeera na muntu. Oli mugezi, onyirira, kasente oyinamu. It's a timing. Okitegedde. Me I cannot date or marry because I want to satisfy you people. Olwokuba mundaba nti ndi mulungi. Naffe tukubanja musajja. Mwebale kummanja mwenga baani. Kuba inilo. Wabula musesa. Ate ze sikokola ebintu ebinaye ze babinkola. Tabuka. Twagala kulaba akukwata mu kifuba. Namutamba tugenda on Friday like ngenda kusala. It sounds nice but I'm still looking for him. Oba netekewo.
Anti gwe Chris. Ebintu butonotono. Omuntu anaava mu ddiini ye. Nadda mu ddiini y'omulala naye abaako question mark. It's not easy kukyusa ddiini. You found someone you love. Then go choose ddiini. Gwe ddiini ogimanyi. Si kyangu. Ddiini twazisanga obusanzi. But I think kiwulikika bulungi of course nga ndina omuntu. It's a good thing. Wange. Sisobola. Pozi nga tonjagala. Banaye sisobola nze yolaavu sigirina enzija mu ddiini. Satali musiramu tolina gyomutwala. Ne taata wange ayinza n'okungoba mu kika. Tujja tonda oluvannyuma. Tekisoboka. Mbadde njagala naye nga Chris okubeera n'omuntu kirungi. Nkyagala nnyo naye nkyanoonya omuntu omutuufu aswitinga character yange. At least mulina okuba ne character ng'omuntu asobola ogigumiikiriza. Gye bali. Ate ezo kyendabye ennaku zino love tekyaliyo. Ffenna tuliwo because olina kyofuna ku muntu. Omuwala agenda kwagala gaayi kubanga alina kyamufunamu. So nze nsobola kwagala omuntu omusajja nsobola kwagala omuwala nga talina kyali. Nemufuula kyenjagala akola ki? Nemusaba maybe she's done with school. Nemukwagala nemukolera business oba nemuconnecting n'afuna omulimu. Nemwe abakazi temukiina. You only want a man established. Exactly. Temugenda bajjawa. Simanyi, that's why nange goyagala established na gwenjagala. It may not be my level. Nyinza wanga ndi establish. Kati buli level ebeere ne level ginnaayo. Kati hata I will tell. Banga gwati golaba sometimes look at guys. Zekimanyi buli muntu mukama yamutondera omuntu. I sometimes look at guys who come in my inbox. I look at Muganda why can't she find her level? Ngulaba date ntegugwa. Yes. Ne kati ye alaba da Kristo we mugezaako mba olaba otya. Nenga nawo notunogana. How do I even start telling people this is Antu wasanga tenga natambula naye. Chris gwamvuze speed yontadde mbya relationship. Buza kuba tulaba. Abatulaba n'abatulisa. Buza ku bantu. Musibye mutya mwasuze mutya abatamanyi Uganda good evening abagero nyankole mwasibajje abatoro muri mutamuli kurungi mpako yanga motita. Olozo soba malayo. Banji nnyo. Kale mwe namba tumide nze nowaga ba Christopher. Nsanyiso kusanga. Christopher yani? Christopher musajja from Western Uganda. You are a social media influencer? Yes. Yes. I have same. I sometimes want people to know how you can deal with life, because your mind that hard story. Jai same can be relationship wise, can be business wise, work. No cooler how we've grown with family members. So sometimes when you share your life story with some people, you're not going to motivating. I remember one day I had an interview with Namulindwa, and I talked hours Governor Sokok Street. And some people would find me, Chris, are you for real? Namugamba, yes. Street. Me, I can't even take you there. Ntwala ayo ndabeyo. Nja kutwala ni yasuzanga askali mukulage. Ku street yawa. Hitsali ngagene matuga. Kudwali yolimu. What? Nasula ka bench. Kati kitegeza abasajja tubalabira ano mu kamera naye muyina be. Sometimes temumanya gye tuvudde. Zinasika ko chips ku lugundo. N'omuwale yansikisa. Tewamwe temuyina ente. No, leave alone. Tebakwaye ente. No, nze mbulamu bwange you've lived a life nga njagala ndikyewagula. Weewagula. I want start. Kakati and whatever I am today, it's me. Tandikira okuva eri gye weewaggulira. Weewaggula lwaki? So when I'm at senior 6, I didn't go back home. From school? Yes. Nenfuna we nagenda kusomera we nali nsomera nengenda nabo agayi be twali tusoma nabo nenfuka ne basoma staff quarters. Nitaka kusula nabo. Awo nina unafuna chance when amali ya senior phone bampa okusomesa physics and mathematics kwanga nali nkoze PCM mu A level. Ate nali kafulu kwa ile somero mu O level, so it was easy to kuda kusomero ne communicating na abaliyo ne baga can be here. Kati muwala wa director, she's my friend, bamwita to Muhairwe. Era kati yazadde nejo, she called me and Chris nazadde. I still love that. But mbantu benjagala omwala mwagala ne kubanga mwana wa munene.
tomweteekako. Like loving. She's a daughter to an MP. To the first family. Of course, I connected eyo munda. So katoso she was there for me. Kakati buzibu ki obwagana n'omuwala oyo Chris? That's tweyagala. We're just friends. Yayambanga akavuka kalaba. But for you, do you love her? She's Are you married. crashing on her? She's married. Hey. Just omwagalanga sister. Nga bw'oyagala omuntu eyakubeererawo. Manyi omuntu eyakulabanga. Oba wali in the very first place oyagala omuwase. Nedda. She was even older, I think older than me. Kati nga bw'omanyi omuntu akumanya akwagadde bwagazi. Nedda mukulu. By then I was nothing. So what? You cannot even afford a bottle of soda. Kati okwana to mwana wa MP mulamba. Mwana wa MP ayinza okubeerera success. Nga yakusimye obusimbi n'akwagala. Aza nali manyi wengwa. Sinali setumeekeriza. Kati omwana naga Chris naga can I give you a capital tutandike business osikire nga chips olweggulo. Nyamugamba mbisobola. Nakwata frying pan. Bakita fry egundi gye bakosa okusikira mu chips nampa buto nampa akasigiri k'amanda. Nanteka ku luguudo ku street. Nansika chips. Olweggulo business bigaana nimbivaamu. Nganda basijja bisobola chips tebaziridde ezisuzeewo you have to report ate nga ne sim reporting nibigaana nembyesonyiwa. So zinasika ko chips. Nakolako mu bbala nga waiter. Ngalendi kati byabala nabikola nga ndi maze university. Ate wagenda cha ku university nga wewagula waka. Manya bobera mwe chewagula. My Uganda is not so good. It's okay. You maneuver out. That story of going to university is a different story. How I went to university. How? I've been driving Yorulala because it wasn't an easy thing. Kubanga I'm asking myself for kubanga watoloka kusomera mu form 6. Satoloka. I finished school. No, toloka ne wewagula. Kati muda bw'okudda wakanga bagamba wumula odde wamwe. No, taddayo. No, because we had domestic violence home. So because those they were not your parents? No, they were my parents, but there was fighting. Kati zengandaba I cannot go home when there is no peace. I tell them maze kusoma, I had to start my life out. Kati nga mama letata barwana ezentalo zimanyi kati gonawo ino omusajja omaze senior 6 so ina kati now how do I even start going there? Kati no yogena bagamba you can come and be with us. Nembera yo n'ensoka staff quarters nemba nga njiza obulamu awo. Awo natandika okutuuka chips ezo then nefuna omulimu gwa na uncle wange yampita ku mulimu gwa kukola mu guest house koza amasuka n'embigaana nakwali nakulo munenziruka. Nga ndawa tegugwa. I cannot handle. Yampita Kampala kola mu guest house. Ye Makindi Salama nga komanyi obwenzo buli ya Makindi. Natuka Friday. Nagamba tandikira okukola. Nasula nga ntunula. Sajja baleta kano fuluma kano. Ngoro okola ki? Ojjako masuka. Kujjako masuka koza. Ajukaza nali akamala senior 6 ndi mwana muto sibitegeera. Just innocent. Oze muki? Mwe life ya kisiru. Ngala sibisobola bakakabira mulinga. Bafuluma genda olongose omuhe buchafu bubayo. Butya. Guest house stay ali legit. No, guest house stay legit. Jukira abantu people who abazo ku meeting. Some people abali bangamba River Nile nayiwao otuka ku mashogo nanga gafana na bilala ngo kusangalazo that those people who do rough ngo bwala babukoseza bwavudemu omusayi gunaga mu mashuka you have to wash you have to pick the used periods. Yes bona bali yawo gikole maybe amunyosezo omwenga nyubye the sentence namugamba kino okugwa lero namuleta musa mukaga gwa kira amasuka machafu yenyuma notukamwa you have to clean because someone else is coming. Watu omachane mugamba nkola kinjagala genda basendi mi 20k agentire tebamanyi je java ala. So notuka umotuka mu room nge room like gamba suke za zili seripale nchafu. Remember you're just innocent mwana wa muntu amaze senior 6 and you was a science PCM you feel yourself in the science kada tukida like someone of your friend relative akwise jangu ku mulimu nawe no jangu duko vude mcharo na nimva side za hoima vude mcharo ze Kampala not even tiakutu anawe waka wasibira mu guest house kola. Life is hard. Mwe na mugamba sijja soba nengenda sajja yanfulumya n'ateeka ku gate yama transport nze waffe
jukana sama najira ku border simane ko wentandikira nandeka mu kibuga. So sorry. Nga wabona. No. Omulimu gwa guest house no badde ngulabanga oguli lighting and was just cleaning ngebyo no ojo buzo mwana akola funayo mwana omu mu interview akola mu guest house bwe bayitamu just pass through hell. Ate abanaku beegatta anti guest house ezo zibere bulumuza. No siza abanaku kwanga salama yasi abanaku kwanga wajjanga olumusi basajja ba motoka baze buno bwala babuloze mabara basomero bakampasi baba bakulusanya otuka mu kubuli no gamba ekikigwe kago ino bukwatamu toina gloves. Papa wagundi sanitary gloves. Some people don't have. Zezolo gundi. Bakwali because wajja kusaba omulimu. Genda okole. Anti zezo kati guest houses are. Naye bwofuna housekeeping. No, most what I've seen some good employers, they don't care about the employees. I saw some news yesterday. Wajja kunoonya mulimu wajja kukola simple. What else? Onoonya sente nkuwadde sente oyagala kiweefeeko. Tafaayo kwatako. Your hygiene temumatalinga. Kayagala na yafa sente ze okoze byolina okola. Ebisigadde gogenda beerawo oti after. Tomubuulira. So that's what I want because I could imagine someone ng'olimanyi ono mwana waffe amaze okusoma agenda campus n'omuteekamu ebyo ebintu. Mental oba mutachalinga. Anti yegwe wagenda okubyeyingizaamu. Waliwo mu domestic violence ogume. No, me I'm a person who ayagala nnyo okutry in life. Because I've done everything. Oh yeah? Just maybe kisitangako omuntu. But ebisigadde because siseko chips nkozeeko mu baara. Nkozeeko mu guest house. Because nakola ekirala nakola ko business campus negwa bampa sente za hostel nezikola mu business. I really want to know how you went to campus. Where twala? You went back home and you apologized to your parents? And the truth is when I finished Elizabeth was adda kati na year how do I go to campus without going back home? No, I was communicating with my mom and they knew where I was. And your dad? Yes, we would communicate. Bombi babiri be bakuzaala. Yes. Would communicate but not staying home. But nga no kweya ndi akinywa akitebiba kwa nzayiya ngo musajja. Kati budde bwambala nga amaze ze I've passed. Kati I've come kati ngenza kola ki? Kwa applying for university. Applied Makerere, applied to Chambogo, applied to care UK passive and building engineering. Rest again ina issues by then. Nemanga university sana nengende Makerere ne batampa ne bampa Chambogo statistics. They had to go to Chambogo nekula start. But nagenda campus. I'm a person who believes doesn't matter whether I'll be there. First time banzadde bokuwuliza nga ate tewadda waka. I need to know what really happened. No, there was nothing. Some parents don't care. Tebafaayo. There are parents who don't care. Tebafaayo kumanya kati bakimanya ali kusomero gundi wasula. Chichi. Because ne campus there anonya universities nalinjagala. No one tewali magenda mweno no one eno. It's simple maneuvered out. Ningamba kati nkoze yo busente bwange bunani somesa physics and math kati basasula yeche 15 buli mwezi 15 savings eko ngino kujje Kampala nonyechi upa sasula data application fee emitwale 5 mu other universities oyingire so kati na ino maneuvering how do I go to school kati nefuna state house scholarship. How did you get a state house scholarship? State house yali side ze Kakumiro kati Museveni yalwanirako side of Kakumiro Birembo sub county and they were giving 5 people, I think there was supposed to be 10 students from that district. Kati nenchimanyako applied almost I think by that year in the district nali mwana mu magezi
kati nga nange bamanyi, so I went and applied nebanyonyola ebizibu byange. I had to get a birth certificate from that area. Zalibwamu e district awo ne bagikola n'emusindika. Unfortunately MP gwe nakozesa ate natuuka n'atuvaamu. Tuse campus batuvuddemu. Kati ekiddako kati campus nali ntuuseeyo nga mbeerako wa anko wange omu ekiwatule nembeerawo naye nga siri sure will I be at school. MP tumukuba takyakwata masimu. Estate house nga bwengendayo kati nze nina ekirungi kikatonda kiyampa. People love me. I'm lovable. Kati bwe natuuka wano Okero house nensangamu omukyalo mwita Catherine. Omukazi muno yena simufunanga. Andoba yanjagala bwagazi. Nambuuza kiki ekikuleese nemunyonyo bonna byali. Ngamba okay, this is my number. Grab it. Let's keep communicating. Keep it. Go to school, genda olete documents zo ozireete. Nenzironna nenzitwala. Kati jika semester kati etambula. To report in the campus semester etambula makati. Siri sure whether I'm going to study. Name class obera mu lectures no soma abana bali banoza the class coordinator. Jika from the village. Don't know mbana bavude seta bavude wakati ze from nowhere abana ne bakwestiga sikama just no I'm lucky. Nebagamba go genda tukulembera mu class of around 300 students. Nenga abana tebamanyi kigenda maaso kati bituka bigaana nga tebigana bitibiganye. Wanko mugamba ya ankushaka ebyokusoma biganye kanzire ye waffe mu kyalo nga nkwate baga yange nga nfuluma. Kati mba nfuluma ina kyaki gye nali nsabirako nga mpitira w'omusumba mukyala nga munnyonjula mugamba no togenda katusabe. Don't go back. Put your bag here. Katusabe. Nimbitekawo nendeka kusula ku church. Nenga bwenchawe ngenda campus nenkumba ne yaji. Kati nanga kati nengenda mu state house. Nesika na omukazi. Omukazi nangamba be patient, I'm working on things. Togenda go back to campus. Sali okola. Ate waita wenda ko ngasatu nga nkubira. Come and get your goni. You're popular. You are now admitted on state house. Scholarship. That's how I finished campus. Banaki. Wafuna amagezi go kusaba. Tuambuza wachi Christopher Mbolokole. Nembagamba. I know where you've come from. If it wasn't that Sala. Kwanga nali mpakinze ebyaffe ebyange. Not because my uncles would not afford to pay for me. Not because I'm not siri mwana waabwe. Tebiba kwata ke bibyo. Tebagala kumanya. Kati oli naye kwanga yanda ngasabira ku chana ngamba don't go home. Let's sit here. We pray together. Tuchikube. Nichiba. That's why I ended up finishing campus. Era buli omu yebuuza ne Chris yamalako at university. Etafuna sente waabwe mu kyalo. So katukitegedde how I joined the campus? Yeah. Kutegedde bulungi. Mama hasla I maneuver siremererwa. Okulemererwa nyonoona. Okulemererwa oyonoona. It's a good thing. Naye toyonoona ate nnyo. This so known. I was fight for what I'm supposed to get. Kati aha dating yona kuyisiza atya for starters intro. Mbulira o dating nze. Ze bintu bya love bitya. Lwaki? Obityako. Si Hadija. Olokwagala omuntu nakutamya abantu bonna. Oyaba yoyo. There's always another person. No, Nalimba the common relationship as if it was the worst relationship I've ever had in life. What happened? And sometimes people regret that I met that girl. It was COVID. I met some girl. COVID. Of maze okusoma. Started. Mulimu gwa nzengamba ya mahasala. I finished campus. We travel what next? Sidam Charo. How do I remain in Kampala? Kati chanyama campus. Nali joiniza Guild Council. Hey. Yes. Nanjagala kwesimba kuba Guild President. Just sente zabula. Guild Council walina mu position ki? I was a GRC. Faculty of Arts and Social Sciences. Kati obusente obwo nali mu savings.
Jikala was I joined the guild nga ndi mu second year. Kati kitala kyakigwako nga ngenda mu third year. Kati ate lwaki wagira wagenda kugundi ku faculty of arts and social sciences? No, by then Chambogo, I did bachelors of economics and statistics. Kati Chambogo by then eligible under arts. Yes. Hey. It's recent that ngubabi different than bachelor of science ne bagiteka mu science. Chito. Bannange mwe kambabulire Emboozi ya Chris ono irabikanga eryawe ey'olusaagosaago, but it's a very beautiful story. Nungi nnyo yakubaako nakyoyigamu. I tell people never give up. If you have a dream you're chasing, chase for it. Go for it. Never alone bana bagenda enkuba enduulu. Manya that's not you, that's way. Tosobola kola kino. People are going to be negative. In your life, never olifuna chinga bote bali. Walima aligamba nedda. Nze mbirabyeko. Samulaime nakogerako ekigambo n'ogamba nze abantu banjogeddeko ebigano agamba Kristo yagendako mu nnyanja kyatawasa. Nayimira n'agamba ekigambo Kristo yagenda mu nnyanja kyatawasa. Waliwo ne yajja ewange n'agamba Kristo njagala kulaba akasenge. Bangamba mubeera n'obusenge mu nnyumba. Tufudde. Ne mugamba njikugulira ogirabe. Ne mugamba nzijizo nonyamu akasenge. Wekanaakuba dino fuluma ogende. Ne yeetooloola ennyumba yonna na ajja okulaba akasenge asasule. Yagala kunoonya akasenge. Kwanga omuntu bw'atunula lifestyle gye nayitamwe n'atuna nakati ala tekisoboka. Ate nayibuza why he is not married. Tebana nakamba I've never seen. Abakazi bagenda okunsaba. Kati olunaku lumu kyane yange tebayogererako bya musingo. Nze abakazi mbatya. Kikigwe? Ntya abakazi. Obadde kyanyumiza experience ya COVID naye nkuvuga speed nkoza muno nkuza muli. So Mula kugamba wala anko wangu omuntu ali ku mukolo gwo nga tugenze eziika naye mira mu setting mnagamba no mwana mugumba otone basuka ne bamutunula gamba. Why was he bitter like that? Hey, his reason was tandaba ngokona mukazi tala uko mwana yenna ai muntu mukula gamba nkuze kikyatayina kumali alama wale yalamusanze nagamba no girlfriend wange ani yalagamba kati no mwana sebachimanyi mu muyina kumba ani yalabye ko mwana we. So kati what do you want me to say? Yakonda muchawa. Era just mulamu bantu bendaba. I just look at him. Ana abantu ba family yaffe munayi batukosa. So mulama yagamba ole yagamba Chris mule wa siyanga. To yanuma. Kusalimba deko newe. Banaye mukwano bajja kwogerako buli kimu as long as. Angambo yo lwachi oza wakabera wonani. Lwachi abera yo eka. Mbiwulira. Angambo okay. That's life. So I've gone through everything. They've said everything about me. They've done everything to me. I've hustled. Me, you see me, I was a brownie guy. Lenda go Chris na what yeah. Like wali mweru. Kati, I will give you some of my hobbies from school. Tubalabira ku matuga. I was a brownie guy. See, kumina betu hustling nenzirugala. Brown. Chisoboka. Chisobokera ddala ka. Enkubiye omusana gunkubiye buli stress zirite bukimusuze kenjala suze. But nemeddeko sikiriza kugwa. Okiriza. Yes. And that's what keeps me moving. Yeah. That if I manage to come from to nothing, mukazigo kemitwaro mukaga, I can still be there. That's why I said that I had a worst experience of a relationship. That during that time of COVID, I was just mikwano. And I was my room single, never ka TV chali wange na Peter. Let's move, have an evening walk. Nandemera kunimga nimgasta no it's evening just about COVID tunabye bikwa tusiba mu nyumba. Awe nasanga. Eyo mu evening walk. Yanta mache baita relationship. Eyo mu evening walk. Yes. Inasangiro mwala brownie girl chali mukulongosa compound ye. Hey, you can start talking. Both the idol tandikira relationship. Lira. Relationship je natandika nentuzo muwala kyonagambye ngo banzaalamu mwete mchikiza musajja batuzaalamu omuwala akuzaalamu nzirinamu awo Chris please nzirinamu banzaalamu bakuzaalamu bati nali saagala gwamanye statement jokoze bakuzaalamu
ennaku zino n'abawala bazaala mu basajja. Omuwala akuzaliramu ddala n'atulagamba oyo Chris agalamu kopi. Kikigwe Me, I was innocent. abawala mwekoze ebintu. You've met someone n'omugamba let's push you COVID oyisizaawo obudde bwa COVID n'omugamba I'm not ready. Ne mutwale ku mmeeza ngamba me kwanga nali nakama I was back nga sina resigning from my starting my own business nali nkolako mu bank. So nali njivuddemu 2019 mu gwe 11 nakatenga ka business COVID ejanga batugala. Siri sure bitu bitandika omuwala mugamba siredde kuzaala mbadde ntayisa ka business ge batugadde kaweddewo. I'm not ready. Tozaala. Ngamba kweka fine wayitawo omwezi ogwo. Ndero tosaagala mmanya. Kwegamba yajja akwetegekedde kuzaala. Tucyankalana. Nachyankana n'oyo ne zivaako misira ndabira ddala like mba plan tekibaddeemu. Because I knew I have to start from zero. So naisaga responsibility yonna. Nanjagala mbere me Chris. Not kungamba ate ndibotoro. Responsibilities ezo zijja mu bubi naye. But ndijo omuntu bagamba siredde kuzaala tomuzaalamu. And after you become a problem to him. Because that person yantamye kibaita relationship. And the relationship generating amulamu bwange. What did she do? That woman mistreated me. How? Abasajja baba mistreated. Yeah, sometimes when I get emotional, that's what sometimes I gotta yogerako. You're mistreating her? You're mistreating. How? Younger Chris, I'm going to show you that I'm a land northerner. Wafuna mu northerner. Oyo omweru atiribika ya. Oba yakosa kizibu. Simanyi. Just ndoza very mixed. Yangama, I'm going to show you that I'm a land northerner. Era yakituukiriza. Zoyo mwala twabera fena na kujuka ali roboto tucyankanye nsize wange ali wowe. So nkimanya agenda biraba adema anvume cause ya afunye olubuto buli mwazze gage y'omuwala yabeerange wowe nawulanga kati njaga kuvuma Chris. Nakirira ngali lubuto najja oba lubuto lwali lwakukyawa bibaamu naye mood swings zijja nakirira ewange nalukonkona najja nakuvuma oli kino oli musito ina magezi out of the blue oba yali alina obulumi nga bino tomuwa twayala tukyowaka because me I wasn't ready for it because kati we muntu wamugamba saagala kuza atakufunyemu olubuto tobyagala kusima muchankale muchita kati okay fine njagala kutegeera wano we mwatandika relationship n'oyo omuwala walaba nga tekijja kukola yali mwenzi na wala de relationship nengo omuwala gwe naye bulina kalina motuke mu droppinga juga cha covid etadde baguddewo lera jane ya wamaje ya mu droppinga inchana jane wa no Eugene mu droppinga ate nga mu droppinga ne babera mu ku gate ne banyumya yali mubanda neno nafuma nagana wangaze nebintu nayingiza mu nyumba osirika because natuka nengamba na kati kino kinga sina kyakola kangume passingirawo obudde ne obudde bunabera okupassinga obudde ate we nalabira ebizibu ngambe olumala yina emotoka ne mchima atwego nakomawo nwendala nga yemulese nobitunwa nagamba kati ondakulo mekyali obuzibu nali ndi awo nawe ndi mu field nantase okuzemu okukola kati ngalande odi wange ayitawo ngamba Chris mpise wa girlfriend na sensaze emotoka eparkinze ku mulyango ne waliwo engato ekitegeza mwali musula kumpi naye emotoka eparkinze engato z'omusajja ziri ku lubaza ziri munda naye mukubira essimu nga ati mali mulavu aliyo kanangamba is my brother yeah okay did you go there sagenda nali wala kati ebyembinga bibawe it was next during that week that the sand nkera wowe bantu de sitting room the same car comes je bakukubira ekifaananyi nga gaya ajja ng'omwala yali bwero mu lubalaza nze ndi mu ddiiro ndaba firimu saawa ziri nnya nga mpula bagulana kamba kiki nga nfuluma mbalingiza gaya ndozo omuwala agaana gaya okola ki yali musajja mukulu myaka gya taata wange I think the guy was around 50 something
bana abasajja abakulu abatatuula ng'agugana gaye nzaga kuyingira munda nzo mwamugamba tuyingira ng'omusajja alemerako ndoza omwala gaye yamusinga amanyi gaye ayingira atunula kambuuza hey amba hayi ngatuulira nali muto by the way I was around like 27 yawo gaye atunulira nga nzirayo ebweru nga bafuluma bombi nga badda mu motoka babeera for like 1 hour nga nsirika ngamba okay nsirika kati the next day ani yali asasulira omuwala oyo ennyumba yeggwe nze nga sinze sasula naye ate nali sibeerayo okay fine anti yali girlfriend wo sicho wainako ebintu bye wali omukolera gwe was broke so asimu blaming naye ng'omuwala ali mu apartment buli kimu akirina it was just a rent not an apartment buli kimu nga mwekina kono manga buli ngali mu studio room yes era kati waliwo yali agimusasulira which is okay no you see Hadija bwezija nenkwana nondagayo okay you're single oba olina omuntu ngamba I have someone oba nzikizo kituulamu oba nzireyo naye bondaga you available ate ng'olina abantu abalala booleetawo waka ate nga somo si babiri because olunaku lumu nali ntamba olweggulo osinkana omukazi omu ng'anyumiriza nga kasi simumanyi wali bukuttaka kazikiza ng'anyumiriza naye mwana nali muvuka muto nga naye oddanga nga muvuka afi kinantubira ngamba sikumanyi tomumanyi naye nkulumirirwa oyo muwala gw'oliko abasajja bangi ngamba lwaki nnyabo nagamba no everyday waliwo omusajja ajja wano ate gwe mu basajja bajja gwe omuvubuka omuto ndoza ndinga alabira kato amutuukiriza ensonga nangamba bw'otalwale bagenda kukola ekikyamu ye mwata kugamba ne nze nkubulidde ng'omwana gwe nzaala omukazi namugamba ekintu kimu nemugamba nnyabo buli kimu nange nkiraba time nange nkiwa obudde kukola ki aby'olubuto bwe byajjira agamba ali lubuto kati odda ngamba ndi lubuto naye ng'obagatta mulere layini y'abasajja abaliko nga nawe olaba teguggwa ng'olabira dda tekijja kanawe olituuka n'ogamba naye seriously it can't be me. I'm so sorry. Kwangu olunaku lumu nali nkute ku ssimu ebino byagenda mu galare nensangamu ebifaananyi nga yali ku nnyumba ya musajja bino bimudda mulaawe okyalidde gaayi then emwe ku bifaananyi ku buliri mu ddiiro wa mu motoka naye mbiraba naye nga essimu ze ziraga dates bimaze ennaku mmeka nagamba no that's just my ex. I was like ex biki ex wagenze newe nemudda nembuli nemwe ku bifaananyi nemufulumewo nemwe ku bifaananyi nakutwala nemundi nakolaga namulambuza from yavuga primo nempulira obusungu nezivaako nenga nemunange wano wotalina future gwati sirika wali mubyotuna na musajja kati fa abasajja wali kyotonuga mu kisingira kitekako maanyi let me just leave it nengamba okay kati the worst thing is her getting pregnant kati nayagala atunyenze kati ye yalaga muwasa bya mpaka juga zali siri mufumbo nenga bala abasajja bafumbo kati nga maono Chris no mukwatira wano talina gyalaga nze n'ekyanzi mumala janvuma nga akiriyo ngenda nvuma olunaku lumu yajja olunaku lumu nankubira essimu saawa emu nembuuza Chris hi oliwa ndi waka nemugamba wakyonko I'm with my girlfriend mama wala kyekolera dakiika 5 era atuse ku mulyango jarukubya nwanzigula wange ali ndimba nga limuzeka kati antuka mu nyumba nga ndimuzeka yawulira obusungu yankuba essimu nagironda nagizamu naginkuba mu mutwe nempula obusungu nensituka nemukwata mu mulago bwenti yali amashot tempered guy nempula we nanga nzijudde nangamba nkubaako nkulageeko I got down nemuleka nenfuluma ennyumba nengenda ensirika enkya nadda nembuuza why do you come to my place nangamba this is not our room, this is our toilet. Nemugamba what do you mean? Yali bitter. Nanga this is a toilet. Kati this is a single room. Kati in a single room and you call it a room. This is a toilet. Bakazi bwe tuba n'embuto lusobola yagala kudda ku toilet owulire kiwunya. So kati bwe mberere wange nempula nga njagala kuba awantu awawunya waisobi I just come and sit here. Omuwala oyo yali bitter bannange. Nanga naye I know it's in my room. It's a toilet to you. But stop mistreating me. It's too much. You can't come from up there. Nga kikulese baba kunvuma. Novuma chimu, novuma. Yavuma lako mu yamba jasa munyaza ngamba kenda wiba kende mama batakumala oze kutaatawo. Nanga wakiche kyakuleete wange. Mbulira obusongo ngamba okay.
Adija omukazi yanchunya mimi sasa kwogera bya byesigaliza ndi musajja yanchunya ne mpanga love yantuka wano. And I think since then I've never committed to anyone. You found yourself with the wrong person, but I think you need young to number Chris, I'm going to show you chance. that I'm a land northerner. Awagwa ku muntu w'omukyamu, and by the way abantu abo bwe batyo batuwonoonera future. Otandika okulaba buli musajja gw'olaba ng'oga era nze bannange, I don't know. Sometimes I sit down and I regret that evening I moved out of that room. I'm so sorry. It's unfortunate that I have a daughter with her. Kati omwana era yamuzaala? Ye yamuzaala. Kati bwe yamuzaala mwamukebere mwana nga wo? Yes, because after mistreated navume bikimu kimu n'azaala. Then now Katonda atandise okunziriramu tandise nange okudda engulu ndozanga bamugamba oli gwe olaba yasulanga mu gwavumba nga asula mu toilet bikiki mvume omuvume esaati emu empale emu buli kimu kimulangidde. Maybe Katonda yakoze eki is now artista guy. Nagamba okay kale ngamba ndi awo nga bankubira ku police have court documents custody. Boza court documents ezaani ngamba omusikale ngamba kusomera ko heading zigamba ngamba gundi ne gundi versus Nwagaba Christopher child negligence. Horongo mwana ali miezi emeka? It was 1 year. No child negligence. Okay. Ninzikyo kubanga yagala kuntochalinga olunaku lumu yaleeta omwana ewaka n'amusula ku lubalaza lwa Land Road wange n'amulekawo. Land Road nga nkubira ngamba gundi alese omwana naku wiki mwezi gumu amulese ku mulyango agenzi. Ngamba tofaayo ngenda funa ngenda kubira mu any one of my relative tugenda mutwala. Kalizo Land Road nga amukubira nga mugamba omwana bagenda mutwala. Ngenda twala mu kimyedda. Ngamba asirika sida munyega taze muna mutwala okay. Na niva ngampise mu supermarket nguze ebintu ngamba okay. Tuchonda kyakoze kyekyo sijja kumistreatinga mwana tabirimu. Kati yakitegeera kati nemugambo yajjanga adduka omwana amubbawo Land Road ali mu kiyungu yagenda siko omwana amubbiwa adduka agenda. Kino kigwawo ne asirika nenga omwana ngayinza kuddakira ku matanda ku WhatsApp na kusirika na karabula buli kimu ne asirika buli yanvuma kitanvuma tekiriyo ngaluso ntuka mu nyumba nga nenkaba nengamba that evening singo olunaku terwacha ulira bannange omwana ow'obulenzi bwabudde nga ntula mu nyumba nenkaba amaziga nengamba olunaku singa terwacha olunaku lwa meeting oyo mu yanze siswa mikono ngitosobola kuntwala gye saagala because naliwa nga neebase nga ndeba kafirimu kange mu kasingo kange oli nangamba jangu tutambulemu wenasinkana neki namusisitiza ne mukama nsonyiwe because omwana alibiraba olunaku lumutomanya. So kati mba ndi awo ngamba kooti bagambye onje kooti ku lunaku lwekyo ne bweruti ngamba okay kooti kati nfuna abasajja twebuuzaabuuzaamu nga mbuuza kati kyekiga nanga Chris ngoja gutugenda kwa magezi ngejoko nane ananga that case ntuka mu kooti ntukagenda kutuka mu kooti ngeriko baloya babiri batudde wali musajja batinze ndize bwomu kunaku lwa kooti ntuka musajja mwana yaze ne baloya nga bawa documents kibagala twagala sente bwezi buli mwezi twagala omwana somefa banonye somero twagala mutwalako upkeep ya sente bwezi medical ya ino omusaswa buli kimu nasirika mbutuno mulamuzi nabiwuliza nange nambuza side yange neyogerako nga bwe byali ekyanyamba omulamuzi yali we waffe ndozana kali nawulira story ng'emukuteko what I'm going through nagamba okay kati wamazanga ne kwisi ekyo ky'omwana we kitina kyakikola kyajja guma oli musajja n'ebintu byasabye sigenda biwaayo bw'aba asaba full custody y'omwana awulira buli kimu ayagala omwana yabeere naye ate n'agaate buli kimu juka kati yali afumbidde olwedda ali wa musajja ajja fumbirwa awalala ate mufumbo alina lubuto olulala wuuno ate agamba ayagala osasule wasula agala buli mwana omwe emitwalo 5 buli mwezi ayagala omusasulire medical ate ayagala essomero ya choosing essomero lyagala twalako omwana watandika osoma kati mulamuzi nabitunamnanga tekisoboka nagamba mwana obula ng'omwana tumusobola mukwata okola ki mumuwe nakakaba mwe abakazi ngina that sympathy card you pray no wekaabya obuziga kulaga krisi ekyasinga okuwuliza kikimu ngenda tuka mu kooti ng'omwa buli kimu kinkwata kakimanyi amanyi office weziri amanyi gye nazimba amanyi nebyenkola kitegeeza taking obudde kumanya
I want these things from him. See, ekakolaga kyala kunto chalinga. Ngenda musana jali. Naye gwe bannange omukazi yali yakukyalira kyoyo. Simanyi. Looks like omukazi oyo yali alina obusungu bwali bungi and she was trying to revenge on me. Like, what about the community? I don't know where you say. Nga bw'otuula mu nnyumba n'oga naye Mukama. Oba nakoze kyaki. Lwaki nafuluma wano kola olunaku. Kooti ne contract ne mbagamba kooti ne ordering first do a DNA. Ne ngenda awo ne nzikola balina okukola DNA ya maama. Balina okukola eyange maama. Bantu basatu. Nengamba sente nga nnyingi. Ate nga zalina ozisasula omuntu omu. Nzikwata ngisasula DNA y'abantu basatu. Neggwa. Omulamuzi n'atula mu musango. Omulamuzi was too great friendly to me. Naleba kujja ku mulamwa. Babuulinga omwana wange. Bali mu kubuulinga omwana wange. So, omulamuzi yabeera fair to me nampa sente za kusasula buli mwezi nga nsaamusaamu. N'agamba fees gw'osala omwana weyagala omutwala. Nagamba okay. Nagamba keep sente bwezi. Nagamba court yali very fair. Because yawulira side yange. Ate n'ekyokulala court yakujjako okuvuma. Nena kati bakolaga bakuvuma. Kuvuma paka kati. Abana baawomudde n'asindika report n'agamba we want money for next term. There's no high. Not even a high. And I sometimes ask myself, lwaki abakazi muli so ruthless? Do you know why I get money? Gatona ngamba sente like that. Not all of us. No. I've seen abakazi abasinga you're so selfish. Nedda wasinga n'omukazi omukyalo. Someone sends you a report. Nagamba, we want money. The child is starting school next year. Why like? Abana tebakawummula. It can't be that. I will show you that message. Of course. Not even a hi, not even good morning. We want money. The child is reporting back to school on this date. Simple. Bannange abakyala mutuswazizaaho omwanda we. Kino mbadde si kisuubira. Olunaku lumu namubuuza naye, do you think I pick money from the street? You call, nongamba sente because I know I'm supposed to pay fees. Ene kusomeza nebasa njogera naye. Naye omwana batanatanga na kureportinga sente nse Ale kiba wasi kusajja ino kuma monthly. Mwezi nagwako ngale. Gugwako on 30th na message etuse kusoma. I want money. Kamugamba naye money. I want money. Njagala sente. Gente balina okulabirira mwanawo. Sindika sente njagala sente. Njagala sente saagala kumanya. Baani ba baby daddies mwetaaga mulabe kweno interview. Abasajja abasinga they are going through hell. Yeah. Ate kisinga kunyeza kintu. I didn't believe until I met you. No, kisinga kunyeza kintu kimwe okunzalamu nga saagala. Ate no mistreatinga. Come on. A statement imbi. No. Abasajja abasinga babazaddemu. Gobeera bibi omuntu n'omugamba si ready ye n'asirika because kati nze mba simanyi ndizo okubuza are you safe? N'ogamba mu safe days. Gwenyensikanga oyita n'ogamba mu. Of course protection abakazi tebakyayogera mazima. No, by then nali simanyi because I was young. Yeah. Like, so you mean she took advantage of me. Kati kyembuuza yali akusingako emyaka. Yes, I think asinga emyaka oba esatu. So she was older than me. Ngaza yali ayagala zaala. Ne upstairs abaali ahead of you. Kati Katonda nsonyiwe, but I think I got that. That's why I'm not in a relationship. I'm so sorry. And abantu bengezzaako bagala Chris, you have that. You see something is still tormenting your mind. You haven't healed. Munnange Chris genda bakusabire tobeeraawo ng'olowooza tonnahiringa ng'omukazi eri aseesaamu. Nze ddogo terinkwata. Nze nkubuulira. Ddogo terinkwata. Omukazi asoosesaamu n'obeeraawo nga buli muwala omulaba nga atasaanidde. Nga buli kiseera ofuna eri mmenta ebyedde ebyo. Nabikuddira. No, like ngoba olowooza ku mukazi bye yakola, you're not moving on, buli kiseera olowooza buli bakazi bonna babbi. Kankubuulire waliyo abantu buli mukazi omulaba ng'omubbi, omukazi omulaba ng'omutemu. Kubanga oyo omuntu oyo ng'oyakola ebintu bwe asaana kutta. Kubanga nze omuwala yarakutte kakambe. Najja n'akakwata n'agamba ngenda kukolako leero. But the advantage is I'm not violent. When you rise, I go down.
kati singa nalize funa nga nkulage kundageko maybe singa ndi mufu but because katonda kulumwe kyansi ngo mucyankalanya yajja nayo walombe ko mukata kuddamu ndagala enjoga ne kasiru afo obusungu ngawuli obusungu bumutayeka nojja noyogera no yatika no ulanga ndabiwedde no mutakutunula butunulizo and I have that weakness. You can talk and shout and I just look at you. Kati ngawuli achi. Oh my God. Neche chantaasa nnyo because singa nange nali violent kati twekube. Hey, twekube. Omukufe yandifudde. Bali tuyisa abagatali konfunfunga. Ne because I was that guy alabe nechi playing a cool. No chitama. Kwa no ndako nasanga ngayo abasajja ewe. I would come and fight back. But I would nga let it be. Obasangayo notamubuuza nako. Kwaletera omukazi okumanya. No, because the issue was like this, it was COVID. Yalabira ddala dofe. Kati ze COVID ze ntuka nga ndabira ddala tegugwa maybe I'm just waiting for my time kite. Because ntunulira byo nebiseewo nga ndabira tekisobola kukola ki. As you wait for that time olaba omwana wajjiraawo. Kati we byajjiraawo then and someone when now she's disappointed muvudde mu ngalo nagamba kale kamulageko bwerere but I just look at things and keep quiet and I think I'll be fine. Yeah, of course you will. No buzewo ofuna omuntu after alenga gofunya ate muyaye muzubu kati kankubulire no Chris ogirabye Emboozi nga boginyumiza buli muntu alina story. Abantu balina ebizo. Etamukiriza ku moving on. Zino customer mu office wange yajja. Sajja natuka mu office n'akaaba. And the guy is I think in 60s. Ate kati aba abakuzeemu ekyabwe kirala mama yeegatta n'abaana. Nagamba Chris olaba kati. Nagamba ndi muzigo. Abalala abasajja abakulu basula mu mamotoka. Nagamba ndi mu muzigo amaka gange galugenzo omukazi yeegase n'abaana be. Timanyi bendagaano bagikyusa batya ne badde wa chairman ne bakyusa ebiwandiiko. Bane abakyala mukola bibambi. Erimanya ga mukazi n'abaana. Kyova wano mu myaka gya kivubuko boyina amaanyi naye bw'okaddiwa amaanyi gakugwamu. Nze kye ngamba abasajja bannange. Funayo akantu kokasirikire. Bana abakazi bakyuka essaawa yonna. Nakutaasa. Olamugamba abasajja bakyuka. Omukazi kasitakula n'abaana be ne bakula abawala. Kati jukira kati abasajja olibogenda okula you lose that energy. Sexually you're no longer active. Kati mbe yinza kwanga afunye omuvubuka. Yes. Afunye yo omuvubuka amulabe amutusa gyayagala gwe tokyamalako. Webakeriza bw'eddakiika nekkuba tokyayingiza nnyo ssente. Kalagira nga tokyalina amakulu. Nga balina okudiringa naawe. So that's the help abasajja abasinga gye myaka gye bayitamu. Sajja yakabira mu office yange nga mubanja ssente nemutunuulira. Nikyo kwa nekibula. Nandaga ageze mu RDC badisi kalumka kati juka mu abakazi mu data you play that innocent card kati ngo omusajja agenda tukabayizi ngo omukazi yasoseeyo agenda ko police nga kazi yakoze echi n'abaana be sitanga Chris ndi bubi nsura musimayisa wana ngendo feel nazimba amaka gange banga omukazi n'abaana bagango byemu ngazirusabulamu bwange okufa no mayo nyimende nanga mama yimuje nakagomba bate nga bagala okunzita no genda kunonyeza ngo omukazi n'abaana babategese. Because they are singing as kwetagamu paka episode 34 olimu Emboozi yange nyingi ambaza ziba nekwangaze banange I don't know mukama asasira busasira mukama agenda kusaasira wetunavira wano ng'olina Omumerika nga yagala kuba butuuze empapula tebakyalina lava abakazi gye bali abagirina no. Yes, that watumira omuntu ava wengenze nga nkula and realize nti abakazi tebalina laavu. Abakazi tebalina laavu. Balina. Basinga mwagala bintu. Ate kusizaako experience gye ndabye ku bakasitoma bange abasinga abasajja what they are going through. I sometimes feel okyamu n'okutya n'ogamba naye kati nze gwe naawasa naakola atya. Olina ofuna mukwano gwo. Omukwano oli mufuna ddi? Kyekyo kyenkugambye nti no it's not easy to find a partner kubanga okusinkana omuntu ne mufuuka ba mikwano si kyangu. Oba okula kituufu naye I'm above 30. I'm above 30. You're above 30. Kisaamu egyo. Okyali muto. Asiri muto. Birevu bya gundi bibikulimba bya family. Otumala bensinkana abaana benasoma nabo ndabika ng'omuntu omukulu. But me I've hustled a lot. Buli mulimu ngukoze buli kimu nkikoze to be what I am. I'm not yet here where I want to be. But at least still when I But the question is finding that person you're going to be there with.
agenda okugatako agenda kuma Chris, this is my guy. I found him with 10. How can we have 20? Ajagala kutwalako. Agenda okugatako. Ko muwala omu. She's a celebrity. TV presenter. Ogwa mumbiza abawala bannange. Twatuva somewhere. Nangamba Chris. Nangamba njagala kungulayo ku motoka. Nangamba nobongulayo ka second hand. Milioni 15 it's okay. Yansirika nali nvuga tuva somewhere. Atudde wali ntudde nvuga. Nangamba olaba Chris ne simu yange sinonji. Nofuna ka iPhone. Yansirika yakava kusaba motoka. Sabe iPhone. Sikangamba olaba nerungujja jembeera. Yasalamu kyalongujja ngaja kwete mbaja bitegeera kwanga nabimugamba kwanga mikono jageza kumbuza what happened amulaba nabanyonyola kyatuukawo alaika tachabeera lungujja kati yakyusa obulamu jabeera so ngatulanga ngamba njagala kukyusa apartment n'omufuna apartment around my workplace it's okay namugamba it's okay ndembikola bukimu nkiwulidde ng'omuntu gwoyagala naye amurenovate nakola renovation ennyumba ya mama wange mu kyalo nyanza namugamba no nyinza obutabikola saa zino oba kikwagenda kyoyagala but I'm still renovating my mama's home yangamba Chris ebya mama wote binkwatako I'm your girlfriend omukazi gwogenda okuwasanga akugamba ebya mama we tonyomeza ebibozi ebya mama wote binkwatako namutunula bwenti nengamba mukama weebale ebya mama nga tebikwatako singa si mama wange wandinsanzeewa and what you're saying as now it's my mom who suffered with me era from there asirika someone nyegale ngamba okay I will love yadira wala ku zero era wataka kumbuza Chris tachangu esimu you no longer move with me kwanga buli bwenchiro woza mutunga na if someone can tell when you're just dating kati bamuteka mu nyumba ngamanye chapa che nyumba no kiri wano kadi ya moto keri wano ibya pya wali biri wali aso kukola ki cause wagambide bya mama wote tebimukwatako oyo gugumunda omukazi gwogenda wasa akojje ku family yo akulaga ati akwefunza kuteke mu ngalozo and because you're in love you accept chiba chikulidde bro and from there the life is done ena mugamba na sirika communication nekendera meeting nezikendera ila yo wasanga abantu bagamba Chris otamanyi kyayagala Chris just me aye sirika ebyash tabiri wow check there my life has not been easy. I'm so sorry bana so when you buli omu wambuza why you not married so saga muntu kudamu kumjaji you have so many reasons why because that was the worst and there are so many people abainera story yes, that was the worst experience of my life I've had that somebody mistreated me natukana okuvuma natusona kunebasa ku bazadde bange natukukundangira buli kimu kyendina ku bulamu bwange natukugamba wenso ansula mutoyi wabawula ngayagala kujja awantu awawunya ajja wange my home is not a room so it's a kind of but that yamwebaza ku kinchimu yakuyamba okwezula yanyamba okukola isi omuntu asobola okuvuma nakuvuma ekino gamba okay kino kyabadde bwekitikali that thing I would sleep nobona nga nfunyemu obunafu bwobutakola nga I wake up abantu bambuza tayiga nti okuvuga pikipiki mu Kampala nga business yange nga ntukolera ku pikipiki kwanga bwetwava mu covid awo nagulira pikipiki kwanga nali nkola mu banka nga tuvuga pikipiki nga field officers kati nga manyi ovuga ndi permit njina kati nga kinyangwira nefuna pikipiki nefuna ebbaga nenga kati nokukola kasoma nga za mwelambulira za gende we za munonya nenfuka manager nenfuka field officer nenfuka supervisor bichimu bannanga abalungi abatulaba tubadde ne Chris Onakora leero mwezikirize mbasibule Chris Emboozi yo njeetaagamu episodes mpitirivu nnyo zawendi sibula kubatulaba kigoza abantu bayita adija abantu bayita mu bintu people are going through hell usanga omuntu nga si mufumbo tomumunenya bingi zebinayitamu buli bwembirowooza nebyempiseemu nebyenkyayitamu so you find a girl nogamba ono but keep praying God is going to get you a nice person I gave nabivaako
Tokyabiriko kati. I don't think so. Wasaba n'okoowa. Nabyo kusaba nsaba. Yes, nsaba. I'm a Christian. Ngamba for but family. Ebintu bya family. Sabira family. Abantu balina ebizibu. Osaaga mukwano ojja kufuna omukazi. Ebintu balina ebizibu. Balina gw'olinayo. Sirina naye era nze bajja mu inbox yange ne bambuuza. Oba olinayo ku gaali. Nange bagenda okweyiwa mu inbox yange. Mmwe temweyiwa mu inbox yange. Wama temujja. Tebajja kunsobola ebizibu nina bingi. Toyina bizibu. Ekizibu ekisinga ku musajja ziba ssente. Bw'obanga ssente wano kiteredde ate bizibu ki. Saagala njagala kulwa ssente. Tewali agenda kwagala kulwa just. Mbonye byange alina kwa. Era ebyabasajja mukazi. Ennaku zino mbusimanyi akatumugezese n'enfuula atalina ssente. Mukwano olimba. Teri agenda kwagala. Sigambye kunjagala. You know what you have to do? Oyina kufuna mukwano gwo and then you develop that friendship. No, ate n'omukazi atalina kiddako saagala. Mukazi atalina kyanyongerako. Banange neyanza mwena. Yeah. Ndi musanyufu okunkyaza. Thank you. Thank you for coming. Kusaba kimanyi nkwagala nnyo. Thank you. Just not I love you. Thank and you I'm a very person much. who love. When I love. Thanks. Love yaddala si bino byaki. I appreciate you. Webale nnyo okujja ku channel yange. Nange neyaza okunkyaza. Yeah. Katonda bampeera omukisa. Amina. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Assalamu alaikum.